Paul Saka tetulina ngeri ya kubebaza wabula mwebale kujja basebo ne banyabo nga tebannaba kutandika bannange ku kiba kya bwenkanya bwesoogera ku baveterani ba school music mu Uganda senti bali ku ddembe Mitala Maria benyimidde nabo wano zamubire ku bantu bano eno senti bali ku ddembe sesi Mitala Maria nabo basiimye ne bajja okujagulizaako omusiime Paul Saka DJ Ninze gwe Chino munemi tongole kuchuse, musimenga.
balamu. Okusima kwa bona, tusima bazadde nga balamu, famire nnyingi ezicopa nga naye baweerera. Gwe mwana okyusa mabenzi nga kitaawo asotta kagaali, oluusi atambuza bigere, mwebala okusoma. Tuli kulaba mu kuziika loole ya soda we, omuceere n'ennyama oli bireeta, ffe tusiibudde musiibenga St. Cyprian High School Chabakade. Ije ninze gwe. Salamu wele
Western High School kyabadde kale nga bava ku stage mukanirize General Schools tusale obu General Schools bava ku stage abaddako omusembere twongera okwaniriza amasomero agakatego gatako kale
kuwa bannange mukulu Josh yakwetagibwako wano katono ssebo. Olwaniridde abantu bangi bamaama onaabaniko obulemu osaabana ffenna ani eyajjawo kalo muzingoonyo avunaana omusango waluyiiyiza ffe abakisugu ng'ekitulugunya baana okirwanyisa muddobe esiimye gy'obeera naye kasita obuna wonna ng'okola mwoyo gwa ggwanga gwe balinyumya ye Pawulo Saakono ennyimba zensantuleetera okumanyika abakisugu Uganda eyenyumiriza mu ggwanga baali boogeze otendeza abayimbi b'amaanyi ne bawanika bendera y'eggwanga naye Katonda yeebale nnyo tusobozesa okusinga. Obuganda busiima emirimu gyo olw'ettafaani ery'ennyimba ennyuvu ezitagenda kuggwako ne bwe giriba emyaka emingi egirijja.